Ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga funangayo akadde nga kano n'olambulako ku mikwano gyo n'olambulako ku bantu b'olowooza olunaku olwaleero nzizeeko side zeeno ensambya okulambula ku kyali ono comedian ate nga enkula ye bwetu naye mbadde ono neebuuza ono Gayi ali ku ki ono Gayi kiki kyaliho obukaseera kano nga tebakyakola munneeyungeko nga nzize okunyumyako n'omukulu Ssebabi tumulabiddeko mu buntu bungi nnyo obwa comedy naye batwagidde nti wano waali nali nzizeewokko naye nkomyewo okujja sikumulambulakokko waggule omukulu Ssebabi omukulu gyali ki ekiriwo tufunayo olunaku nga luno ne tulambulako ku bakyali baffe uli otya yetulisewo nsanyusa okusa nsanyusa okulaba oli otya ewaka wali watya ewaka waliwo watyo ng'omulabawo Okay, tugenda kuba tuzize kubuuza kutunyumyemukko naawe booli awo simanyi batutuule munda batufulumeko ne tutuulira wabweru mama wana gyali mama wana taliyo kandeta yanoba jeto obutebe okay neyungaako nga tunyumyako n'omukulu Ssebabi tuzze okumukyayirako meya w'ababi tubadde ne tumulowoozaako nga bulijjo umaru ali ku kamera SB4 MEDIA tugusa ensonga ndoza tutuule wano tukolere wano okubye shoti wayi bakunaaba koko eyo simayiro osanyuse kutulaba sanyuse kubalaba wange era omuntu gw'otasuubira era osanyuka nnyo okumulabako obulamu buli butya obulamu bwe buto nga bw'obulaba bweyagala tebweyagala bulungi kubanga mbeera mbi ya covid ki nakoma okujja kubona ng'olina omukyala omukyala yanoba olw'embeera ya covid ki nga tafuna byakulya nga nawe okimanyi covid baggalawo ebintu bye tukoleramu kati awo kati nga nawe omanyi baabiggala kati awo ebyokulya ne bibulira ddala akasente kwegamba mikakyankalana soko obuze kuba SB4 MEDIA SB4 MEDIA mbaagala nnyo kubanga naffe mutwagala nnyo mwebale era temuggwamu maanyi kubanga ebinyuma bibeera ku SB4 buli kyakabi kyonna kyeyagala okumanyako kibeera ku SB4 tuli nsambya Kevina nsambya Kevina mpangaliddewo nandirodi ndowooza kuyisa bulungi nandirodi ampisa bulungi naye lwakuba kati yafunyemu engeri kati engeri ya covid kati obusente abumanja liitiriiti agamba muganda wange wadde nkwesize nnyo naye bw'onaaba tukoze kyenjagala ojja kuvaawo ogende ewalala soko nga totunagenda bawalala ndirodi soko toyanjulira amannya g'oggwani amannya ag'ekika amannya abampika Ibrahim Senyange assalamu alaikum wa alaikum salam watuyise ku Idi Idi nze nalidde bijanjalo munnange ate ennaku zino nkyalaba Kanyama basiramba nabo bakuyise kubanga nagambye kambeere wange ndye ku bijanjalo okusinzira embeera banagita nga ndyako bulungi Okay, tutunulire embeera twakutegeezako okunoonya kuva dda nga lockdown yakatandika naye munayi n'otubula bwetujja tetukusanga bagamba kuttaawo tokyalina simu bagiteekawo essimu nakagizaako ennaku zino nakomyewo nakagizaako naye yali yabula engeri ebiri ebudde obwa covid bagitunda n'olyamu nendyamu kati ate obusene buggwawo neŋŋamba waayi kankole kimuzira kisa nenfunayo akatonotono ki akugamba ki kanonyezeeko abantu bange ndabo oba ki basobola okubaako kibakolawo tutunulire embeera gy'oyisemu okuva lockdown we yatandika ne babagaana okukola ebivulu ne babagaana okugenda mu mabaala ate nga gye wali oyeeyiza embeera gy'oyisemu otya embeera yo ngiyisemu binnyo nga bw'okiwulira kubanga bwe tukolera baggalawo ate gwe mulimu ogumu gwe nali nkola kati tebereza mu budde obwo kati neŋŋamba bannange era musanze embeera enyigiriza neŋŋamba yiiki omukyala yadduka n'agamba kiri tajja kugumiikiriza mbeera eyo kati awo neŋŋamba nkoze ntya landiroodi abanja
kati neŋŋamba ye nkoze ntya ng'omusajja nali neebeezaawo ebivulu baabigala ate gwe mulimu gwokka gwe nali ndyako neŋŋamba nkoze ntya. oyitawo oti embeera ebyokulya ng'ekyo ebyokulya era nga bw'omanya ebya Katonda era afunayo kakusuulirayo katonotono naye nga nga bwe nkugambye embeera yombi nnyo nga bw'okiwulira kubanga sikyakola sirina mulimu gwonna gwe nkola. onywedde kacaayi akacaayi sina na sukaali ezigula sukaali sina nezigula sukaali sina kunywa ku caayi kuba muntu ali eyo kyamanyi olina abawagizi bo mu bintu byozzenga okola olina abawagizi bo era bakukkiriza abakuwagira naye lwaki tovaayo nobayanjulira embeera gyekuyisa kuba oyinza okufiira mu nnyumba. Era neyanziza ekyo era nsaba abawagizi bange mwenna abampagira namwe gweoli awo ngwera nanawe ng'olimu essuubi erimpagira bannange embeera mbi nsaba kuntaasa mupe ekyokulya ne landiroodi andi bubi landiroodi amanja okuva oba myezi giremu nga 6 okuva mu gwokusatu. tukitwale nti landiroodi agoye mu nnyumba oddawa otandikirawa simanyi na kumanya ndowooza oba ngenda mbeera nzira ku street kati. ekyalo kyamukiriruddawa ekyalo waliwo ekiri e Masaka waliwo ekiri e Kiboga kati bakuziika gwe oba nziika Kiboga dadi gyali dadi kuba abantu manyi lwaki nkubuuza abantu ennaku zino embeera yabasukkulumako abamu ne badda mu byalo lwaki todda mu kyalo? ate nze sina gye ntandikira kubanga nze neefako nga nzekka omuntu omu bo bali bakola byabwe kali kugamba tebandiiko nnyo kati omuntu atakuliko tomwewa nnyo. tugenda tutunuulira obulamu bwo kiva ku kyokwefaako gwe nga gwe kiva ku kyokuba nga olina omuzadde atera okukubirako dadi oba gwe omukubirako nati waliwo okubeera n'omuntu nga takufaako ti naawe nogamba kanange kaneefeeko nga nze omuntu ng'olaba omuntu ki kale nga engeri gye biri ebya covid kati awo nze abaddamu kale nze eyo nze amubeererawo nga bw'omanyi ebyekyalo ab'ekyalo balima bagira sizoni kati awo nze abadde amubeererawo nankubira akasimu n'agamba ye mwana wange mpeerezaayo ku buyambi. kati sokolekera wazaalibwa ofaanana otyo muliro gwe gwakwokya wagwa mu babbi wagwa mu njuki? nazaalibwa nga ndi mwana mulungi ekyankwata nga nina emyaka nga 3 awo 4 kati bwe nkula nga nakyo kikula kyava kuki simanyi nakumanya kyajjabuzi. abazadde bo bagamba batya kuba omwana w'emyaka esatu batanategeera bulungi? abanzaala bagamba muno kyajjanga engeri yakatulututtu kati bwe nakatakulanga nga kataana akaki nga kazimba kati si kansa sijja kulimba ogenzeko mu ddwaliro nebakebera nagendako mu ddwaliro naye ate tebambuulira kituufu bagamba bajja kubirongoosa ate ng'engeri embeera y'essente kati awo naye nga bo bagamba bugambe tebagamu nobaki oba kansa obaki tutunulire obulamu bw'oyisemu okuva ku myaka 3 nga katandise okutana kikula mpolampola obulamu kibw'oyisemu obuzibu? obulamu siyise mu buzibu nnyo kubanga buyambi nali mbufuna nafunako mukwano gwange yali ebweru yali muzungu kati nankwasaganyako kubanga tekyali tekiringa bono bwekiti banongosako mirundi nga operation yali ya mirundi nga 5-6 awo kyali kinene nnyo kati olwagino nekikendeera mpolampola kati nebakikomyawo olw'obusente omuzungu yagenda n'abula. tutunulire ku kusomako wasomako? saasoma yakuddala. tutunulire ku mbeera gye walimu ku kyalo abaana balina okukuyeeya? kale era omuntu manyi omuntu bwakumanyiira kati takuyeeya mubeera mukamuzanya bwe mutyo bwekiti bwe kiri nga tebanjeeyangako. mu buto batojjukirayo moment yasinga kuyisa bubi? kugamba sayisibwa nnyo bubi nnyo kiri awo kusosola baneiba nogenda baneiba nti va mu baana bange tobazanyira? ate baali banjagala nnyo
ng'obulamu butambuza bulungi ng'omwana wa bulijjo n'ogamba muno ki kanzanye ne mwana munnange oba kangendeko wa neighbor ntuleko awo mbeereko awo bwekityo bwe kyali. Wakulira wa? Okukulira nakulira ku bujjajja jjajja kyalo ki? nakulirako e Bukuya ne nkulirako e Masaka n'Ekiboga. Ekyalo kwe wava okujja e Kampala kyali kyalo ki? Ekyalo kwe nava okujja kyali kyalo Kiboga. Tutunire olugendo lwo ova otya ekiboga okutuuka okujja wano we tukusanze ensambya Keviina? Nzija bwe nti nga ngamba ki kangende njiyeye nga bwona bw'ekibuga ng'omanye ebyalo bikkubye nogamba kangende njiyeye ndabe. Nayirako sisita wange ng'abeeramu muneeno ne ngamba ki kangenda mbeera wa sisita wange nga nange bwe njiye ebyokukola. Sisita we yali akkiriza okujja obeera bwe? Yali anzikiriza ne mbeerawo emyezi ng'esatu awo ne nkola ki kati kwe kuyingira emirimu gyaffe gino bwe gityo kati okuva eri gwe wajja e Kampala ng'ozze kukola ki? Era nali nzize kuyingira industry eno nga ngamba ki kangende ndabo banjinza okuyiyayiya kubanga nga nzisiina mulimu mulala gwe nyinza kukola nga bondaba nga sinza mulimu mulala gwonna wabula nga nyinawo obuki obusendesere nsobola okugenda mu studio nendikodinga ku buyimba bwange nange nenkola ki nenkubakubamu kuva mu kyalo wali ozze kuyimba wali ozze kukola comedy? Nali nzize kuyimba nakukola comedy kubanga mission yali ezenga ki byonna nga buli omanye ekintu kyoweewulira kyokola kati already face yange ya comedy ate already esobola okuyimba. Kati mu kuyimba nga tutuwera ku nnyimba ze wali oyimbye? Ennyimba gyeziri lwakuba nonyinogerezaako. Luyimba ki? Oluyimba olwasookera ddala bayita Kampala si bizimbe. Tuwemu akapera. Kampala si bizimbe kutoba butobi bonyumanya tuyina okukazana nateera bizibu nnyo bwotowera nenjala osobola ogisula 12 numba site Kampala emirimu gye Kampala n'okugifuna lutalo bw'ogufuna mu ngalo n'okuzikuwa lutalo bw'ofuna yanzikuwa agawala itazisula mu nsawo. Kampala si bizimbe. Wali okubalaga? Yeeyo etyo yanyingiza mu kibuga kyawe n'embeera nojja video shootinga. Video gyeri lwakuba eri ku Facebook. Facebook awo ate nyimba za laavu ennaku zino laavu zitunda nnyo. Nyimba za laavu zitunda. Akayimba ka laavu gye kali. Kayimba ki? Bakayita tebifaanana bifuna. Tuwemu akapera k'akayimba ka laavu bafaanana n'omukwano. Tebifaanana bifuna ze minisita wababi baba kazimba w'ensimbi pembeja buli gwe njagala tebifaanana bifuna ze minisita wababi baba kazimba w'ensimbi pembeja buli gwe njagala laba oli bw'aseka kubanga ye mulungi olungi tebikyakola baba kazi baagala nsimbi simbi pembeja buli gwe njagala kubanga baagala ensimbi minisita w'ababi manyiddwa mugaba ensimbi n'abakazimba w'ebisodde balwana bakayanira omunene. Akayimba tebifaanana bifuna. Abakazi baagala nsimbi. Abakazi abaagala ensimbi nga tofudde ku muntu balamusizzaako love ekyuse onayo ku bakazi. Abakazi siina kati mu budde muno siina. Tutunulire ku gwalina eyanoba omutandika otya kati sawa ya love? Gwe nanoba kati sawa ya love era namusangayo gye ntambulira mu bivulu olwo nkwataganye n'abayimbi abalalala bwe kibaganye kati neŋŋamba ki nensanga nabo nasonga omuntu n'omwegomba n'omugamba maama ki onkubye nnyo naye badde nsawamugamba maama onkubye nnyo. Omusanga busanza nogamba maama onkubye nnyo. Waba buno obuntu bw'osookasooka awo. Era omubuuzaako n'omugamba maama gyebaleko ki gigenda kityawe gityo. Gamba mami nyina ensonga zange nkwetaaga. Naye naddamu nange nkwetaaga. Ntakkiririzaawo n'agamba biki. Wakola otya omukakasa okutuuka omuleeta mu maka?
Nati era abakazi era asooka kubuzaabuza n'agamba ki alina omusajja n'agamba ki genda okulaba ng'ali awo ng'akufulaasingako ki ng'agamba ng'onkyaye ngamba munnange ki wangamba olina omusajja nange saagala kukulemera ki n'agamba ki byonna obisobola obisani oyinza okunkolera byenjagala ne mugamba sobola obikukolera yakusabanga ki nati era abakazi baagala ki oba ng'osobola omulabirira okubaawo ningamba nsobola okulabirira bulungi ng'osobola okubeerawo mu mbeera ki nga njiya ndowooza omanye emirimu gye nkola kubanga namukwana nga ndiye ku mirimu gyange n'agamba kale tujja kulaba kamale okwerowoozamu nja kukubira wali oli awo nga maze okwerowoozamu nali ndi awo nga maze okwerowoozamu kati n'agamba njagala transport nzijeeyo nkulabeko yali abeerawo yali abeera nali nkoleddeko olwo sayidi z'embalala eyo wali oli awo ng'omuweereza transport nali ndi awo saagamba muno ki kubanga nali already nali ngenda kukolerako eyo sayidi ze ne mugamba sijja kuweereza transport wabula eyo sayidi ze gye ngenda okukolera wabula nja kukubira essimu mu kifo wendi ojja mu meeting kati wewatuukayo nomukubira akasimu kati wewatuukayo nemukubira akasimu nogamba tukoledde wano nagamba kale kanzije kulabeko nawe byokola emirimu gibwe yali mu myaka ng'emeka omukazi yali mu myaka nga 2 olwo lwatuuka essanyu awo zehaaga nezigwangana kati awo zikisi sooka tukoleremu alaku SB4 MEDIA ndine mmeeya w'ababi Ssebabi atunyumizaamu ku ngeri gye yafunamu mama w'abaana tho yanoba naye agenda kudda olwatuuka ki wakola otya nasanyuka nnyo obufuba ne bugwangana ki obufuba ne bugwangana netwesiima kati kapeeke olwo kaali eri ku beesi eri bwonna bwali kati olwamulabako nemukola ki nemugamba kati yagira mu budde bwe tugenderako kuki ku stage kati nemugamba kati sooka oyingire tumale okulaba then nze omanyi buli omu abeera ne logi ye kati awo nemulagirira ki wengenda okukola ki okusula kati nali ndi awo ki nayingira mu kikaali olwamaliza okuva ku sho nemugamba kati maliriza nagamba sooka nemala okulaba bano abasigadde then tugende netugenda tuuka netukola ebyalagirwa nga bwokimanyi tugende mpolampola lwaki tuva onaye otulimba oyinza n'okubaka nzaba teyaliyo ng'otulimba lwaki odduka waawo kakati olwo mugenzi tuguddewo ziguddewo nyingidde kati mutulizaawo ku buliri mugambe ensanyusa okundabako nesiimidde ddala kulabako naganda nga ensanyusa okukusanga ijja nkulira buulizi nagenda okulaba ki ng'omiitinga kati bulijjo akuwira yakuwaanako nti bannange kasikiini nga bakazi obawaanawaana babakazi tebamanyi yakuwaana atya bubabyface bannange naye nga feesi gyawaana tugende mpolampola meeya kati olwo mutuuse mwatula ku buliri mwatula wansi mwayimirira twatula ku buliri era omanyi eri tewabeera ntebe wabula otuuka n'omugamba tuulawo ku buliri netubeera awo nemulamusaako nakatina nemugamba kati obudde butuuse bwewakamuko bulira nkooyemu netwebaka anti ekiva ku buliri ngomaze okutuula ku buliri omanye ekiddako olukoleremu nga gyebamukubamu ku peeke nemunoona olwo emboozi yaffe gye twabuuse naye tugendagenda mpolampola kati mumaze kumakya olwo bukeera manyi buli kumakya olukeera obeera ogenda mu kifo kirala kati awo okeera kumakya kati namubuuza osobola okumperekera kawala gye tulaga nagamba tewajja kubeera wala nnyo
Nemugamba emperekerako nja kuwa ezinaakuza. N'angamba kaali. Ne tutuula mu mmotoka yaffe ne tugenda. Naye. Eri afaanana atya? Yali mweru. Yali mweru. Mutonotono nga bumanyi omunene medium size. Yali mutonotono munene medium size. Nga mweru. Ate nagwa ku bulungi gwenjagalira ddala. Kati nemugenda ne tugenda gye twakolera. Natuuka buli omu ne mugamba ne mulaga abanoonya loogi omanyi ffe sifa abeenoonyeza loogi. Ne mugamba kati olumba n'abo onoonye loogi mwe tugenda osula ennyumba. N'aginoonya n'agifuna n'ajja nampita ngamba gifunye ne tugendayo ne tugenda era ne tuddamu. Kati bwe tumaliriza ne mugamba kati genda esente zizo genda ononye ebyokulya. Noonye woteeri fune ebyokulya tule ku kyemisana. Olwo nga mutambula naye mwekutte ku mukono laavu omanyi laavu empya mubamu okutijja. Tewali nakikola. Awo twatijjiranga ku stage nga wali eri wenkuba akayimba k'abakyala kati nga ngenda wali eri nga mukimayo ng'ajja ku stage nga tuzina naye ngenduulu eranya nga kuba kuhaga kusitula mu bbanga kuzina naye just kuzina naye ampa kuhaga bupeeke bwe butyo ate abantu abamanyi omwava eyo ng'oleeta wakansambya Kevina baavaawo namulekayoko ne mugamba kati genda weeshootinge oleeta ebintu omugamba akola ki agende waka amale okwetegeka apange ebintu ambuli olunaku lwalijja lwayagala okujja oli nga kasimu kakubwa nali ndi awo nga lunaku lwakusatu ngamba njagala kujja nkya gamba tewali buzibu osinga transport yangu namuweereza transport najja olwo owasizza mu bufunze olwo mpasizza baneiba essanyu libale batya mikwano gya gy'okunsambya ate abo nabafaako balaba nga nyingiza kintu kyange tewali ku celebration ku celebrating abannange mukwano gaffe afunye tebaningiza buli omu ali ku muziga abeera fa ku bibye ebimufaako. Mwazalayo ku mwana omwana ng'omu lwakuba yagenda naye modde muwangadde tusale amagezi akomewo kisuubirwa okudda kubanga embeera yamuyisa bubi nnyo yakobiri saamukuba embeera yasinga okumunyigiriza eno yajjawo agamba mbeera entambi embeera saawa yonna yonna esobola okutereera nti omanyi ekyo ebyabakazi obimanyi tebigumikirizibwa omanyi ekyo olwedde yakolaki yafunayo eri kubaze mmanyi omuntu ali eyo kyemanyi ojja kufunayo omuntu akuwaayo omutwalo akuwaayo 2 akuwaayo 5 oyinza okugiragira n'ofunayo ku kasente aba agenda ku omuzira kisa yenna baba basobodde omukazi we y'omwagala ye nkyamwagala oli mwenzi nnyo toyenda siyendangako bukyanga mbaawo okwesesa kwewesesa okwo gwe totayenda gwe singa baagala abantu nga mmwe anti abakazi anti era oli akutuukira n'omugamba munange nze ndi mufumbo baki kati bangi nnyo bamanyi okutuukirira balabaawo kati katugeze kati nga tukyadde ngeno ku TV n'afuna ennamba n'agamba kati ate nayagala akube ate akwane n'agamba ki bakwana batya abakazi bamanyi n'okukwana ayinza okukuya esimu n'akugamba nti njagala kukulabako naye nkoze ntya ng'omugamba otya kati oba osobola omugamba ayinza obutandaba ndi wala nnyo ng'olwomwejjako obeera toyagala mwejjeko sajja ono ng'olwo lwaki omwejjako owaayi ate kati era omukazi abeera waali mpozi era nkatugambe mbuno oba oli ngaakuba kati nga sirina kati mu budde muno omukazi naate nsookana ne mugamba musooka olire embeera emala otteerera kubanga sina kyengenda kukuliisa okay ali ku SB4 media
tuli n'omukulu meeya owababi tugezaako kuba toki mu bulamu bwe bwazayitamu wamu ne bwayitamu mu kaseera kano nga tebakyakola. Tumusanze waka nga alongoosako ku lujja kutegekategekako ku bintu kwegamba naye abeere nga akwasaganya obulamu naye embeera gyalimu si nnungi kuba takyakola ekyokulya ayinza okuba linda bannebba n'asabirizaako wali osabirizaako era waliwo ku baneiba abamu era baali bampa ku bumeremere naye nga bomanyi toyagala tajja kuwa olubeerera nogamba muno kya kubanga naye embeera naye munyigiriza naye takola kati awo beera n'oguma bwe kiba kiganye noonywawo amazzi noweebaka olunaku olukiro okola kikuba tekyali byakukola era nkeera kutuula butuuzi sina mulimu gwonna gwe nkola nkeera kutuula butuuzi sigamu noba oyinza okufuna wali ayinza okukozesa ku mulimu tayinza kukuteeka ku mulimu siso nino wali abakyala balina ku ssente nga kigagga kirina ku bisente okigwako tosobola kifumbirwa pakati nolandrodi abanja tulina gyadde ekyokulya nofuna ekyala nkigamba mune jangu meeya jangu nze nkwewasize bembaga ebenda kwetokote naate okugamba ogenda ewuwe mbeera sikikiriza mpozi y'okujja ewange bw'oba alina ku bisente ng'alina ki netulaba puroguramu netugamba kati tuzimbe wano bwe wati tubeere ffena nkimanyi nzimba wange. Okay, buli muntu abeera ne principles ze mu love buli muntu abeera nekyayagala kubanga otunekesa ofunye omukazi gwoyo nga muli mu love kiki kyowulira like kyoyagala oba nkiyite batya kuba kati nze nganze nyinza okubeera nganze njagala nnyo okumpewetako mu nviiri gwe kiki kyowulira nga muli mu love nze mbeera njagala kumpeweta wonna wonna buli kitundu kya mubiri kyomanyi ng'akola ki buli kitundu kya mubiri yenna ng'akwatawo nga weeweetawo mu nviiri n'okukkirya yonna nga mulya mu biseera byammwe ebyeddembe taddemu empale yongeeyo shoti n'oluusi obanga teriimu weetemye sipeya yonna zikisi neziyitingana wali eri nemukwano ku kapere ye yaŋŋamba nti ekyasinga okwagala musukola obuntu mumannyo mujja kubukapanga mu nnyindo matunga kati bwengo gyeko ebyo birala ki ebyo kwesala ku bulevu n'obwa wansi kati byonna neki n'obeera kirya ki bukisikisi wali eri ne buyitingana obeera n'omukazi nga alina omu obulungi olunaku oyinza omukisinga mirundi ng'emiri simanyi nakumanya sibala kubanga buli oba akoze bubi oba akoze bulungi ng'okumulaga muno omwagala oba afumbye bulungi oba mumaze okulya oba jjula bagamba mukazi wenna wenna ggwe ng'aliyo nga wepikira meeya manya nti bukisikisi bugenda kubeera nga bukutta bwe kiri era oyo atabyagala atajja mukyala wakomadde mumuwuliza ndudde ate omwana naye ndudde kuba omukyala yamwina tolina buvunaanyizibwa kukubirako mukyala nga omwana ali atya ati kati sirina wenzija kasente ekyokulya kibuza ate nfuna airtime ekyokulya kibuza ate nfuna eza airtime kuba kiba kyabuvunaanyizibwa olaba otya olufunayo olunaku netugendayo omanyiyo ewaabwe tantwalangayokko wabula nga bwenkugambe namufunira ki wa mukubo kati otwogera tomanyi waali simanyi waali wabula ekitundu kyabwe nkimanyi bamuyita ani omukyala bamuyita Tracy kati tugeze nga tugenze ku kitundu ekyo netubuuza mu ba Tracy tusobola okumanyayo tusobola okumanyayo kubanga era abeera mu tawuni omu bazadde be twali tuyitawo nandagirizayo muno oba wali eki wokyamira ng'ogenda ewaffe bazadde be bakumanyi ng'omuko yazaala mu mwana waabwe omwana era yabagamba ne bagamba ono asobola okukulabirira baali bawakanyemu ne bagamba olimba bwatyo waŋŋamba nagamba asobola okundabirira bulungi abazadde tebemulugunyaako tebemulugunya
n'abasanyufu baali basanyufu kubanga bagudde ku muntu alina ku serebu waabwe bubawulira serebu lwaki nalikidde mutuyinza okuvaayo ne tugenda ne tutukira batugoba miggo tekisoboka bo batwaniza bwaniza ne bagamba tusanyusa okubalabako obu baali baagala okujja okugendayo naye ngamba nkyalinamu ebinkuttemu oddaawo n'omiisinga omukyala n'omwana era kyekindi ku mutima nengamba bwe banfune ku ssente sobola okugenda ne mulondola ne mulaba oba oluusi nenkomyawo omwana wange waba tasobodde kujja oba oluusi nenkomyawo omwana wange mbeera naye nati abawagizi baba bampadde ku buyambi obwo busobola okuntuusa ki embeera paka wenaatereera ali ku SB4 MEDIA tulina meeya w'ababi ng'embeera gy'alimu ndowooza ogiraba amiisinga omukyala we amiisinga omukazi landiroodi abantu kugaba ebizibu ebiri ku ono n'omindi asena ate nga mu kumiisinga bizibu byo by'olina waliwo omukwano gw'ennyugo kapere agenda kwesimbawo wakitegedde kapere tanaba kuŋŋambako muno aba agenda kwesimbawo wabula twogere naye naye ate taŋŋambako muno bagenda kwesimbawo bw'aba yeesimbyewo esooke tujja nga yeesimbawo ku bwaki kati nga gwe yali akugambyeko yakugamba agenda kwesimba ku bwaki kuba gundi MP w'Emakindi tujja mwaniriza tomuwagire kumuwagira kubanga kyali wange tukola naye ate okuba campaign tomukire ku campaign bw'anaaba mpisi nagamba muno meeya jangu onkubireko ku campaign tujja kuba wenjogere nina waliwo amuliko Sentumbwe oba ya campaigning manager Sentumbwe omumanyiye mpa kusimya amalo mukubirako naye webaali tuyinza okugenda ne twabuuzaako kuba kiba kibi nnyo nga mukwano gwo omulekeredde olina okumubeererawo mu campaign zino ne mutambula naye oba oliawo akalulu ayinza okukawuuta buva ate ne tugwa mu bintu era bwekiri tubanoonyeeko katulabe bwe bali naye bw'aba yeesimbe osobola omusanyukira bw'aba yeesimbe naye ng'anaawangula anti kiri nti akitaddemu maanyi ki bantu ki banoonyeseza nabo obululu alina kunoonyesa ggwe alina kunoonyesa nze ne bakomediani abalala bebamanyi omukulu ndi wano n'omukulu Ssebabi meeya twagala kubanoonya katujja tubabuuzeeko tumanye nti tugenda kuba tutya pulaani okuwangula akalulu kale katujjaawo ndowooza ensonga ozitegedde ndikiro tutekemu saluwale twolekere Emakindi okupaka lasito we bali tugenda tubabuuzeeko naye nga aliko SB4 MEDIA omukulu ndowooza embeera ye ogirabye gwe wenna naye 1,000, 200, 5 osobola okumusindikirako nayita mulamu buno landiroodi eno tumusasula ate naye oba oliawo ne tugendayo neeri netulaba ku mukyala we n'omwana we embeera neetereera ate landiroodi amanja ssente nnyingi tebeeza okuva mu Gwokusatu paka tetuli mu Gwamunaana kati buli nyumba buli mwezi emitwalo 15 balabalamu sijja emitwalo 9 bakwanya emitwalo 9 kati omuntu atakola nzijjewa era kati bafaanyi bange be balina okuntaasa buli mwezi ya kisanye naali eyo nanyamba aliko SB4 MEDIA enamba eri ku screen yo tusobola gikozesa emitwalo 9 si nnyingi nnyo kale nnyingi naye tuba twesonze gwe wenna ali eyo aleeseyo 5 aleeseyo 10 omutwalo tusobola okusasulira mukulu ono renti ate naye afunako nakasente k'okulya ndowooza ensonga oziwulidde naye nga simu eri ku screen yo osobola okuba nga ogikozesa olamu tweyungako mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tugenda okusisinkana omukulu Kapere eyeesimbyewo tumutwalira mukwano gwe ono baludde nga ba mukwano nnyo naye tugenda kusala magezi bakoze batya bakuba batya kampeyini okubeera nga omukulu Kapere awangula obwa MP twewako ku kitundu kyaffe ekyokubiri SB4 MEDIA tugusa ensonga Omaru ali ku kamera nga bulijjo twolekere Emakindi